Abaana bano basula bakkunadde nga lumonde mu kikata okuva ku Lukutano lwa wiiki ewedde amayumba g'abazadde baabwe bwe gasaanyizibwawo abantu abagambibwa okuba abapoliisi e Kamudiini mu disitulikiti y'e Oyam. Amabujje gano gatubuulidde nti abasajja bataano be galowooza nti bapoliisi baasoose kukwata abazadde baabwe n'oluvannyuma ne bakona amayumba. Kana maburere mpa atoko binukere atoko jomar ja bit tibi torar ko jomar man punge si torar ko duti muhorika aya enate enajanti mukorja ti warka. Ab'enganda z'abannyini mayumba agakooneddwa balumbye poliisi e Kamudiini nga baagala abantu baabwe bateebwe ne poliisi ebannyonnyole lwaki abasajja baayo beenyigidde mu bikolwa eby'okusaanyaawo amayumba g'abantu. Now we have nowhere to go. We are in the police station again. We are dead. We were brought here and we were exit. Again, we are chased away from here. While even the guns is there waiting for us. What should we do in police? Abatuuze baagala omubaka waabwe ate nga minisita omulonde Betty Amongi abawonye ekibambulira ky'ekibbattaka. Demolishing people's houses.